Obunkenke n'okutya byeyongedde eri w'omwami Yosei Tebwabulwa oluvannyuma lwa His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwongera okumuteeka kakaliriro era nga baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'obategeeza nti omukulembeze waffe ow'eggwanga lino His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alazeeko mwami Tebwabulwa wawaayina okukoma era wa waatandikira. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa yawaaba omusango mu kkooti y'ensi yonna era omusango guno gugenda maaso n'okuwulirizibwa. Mwami Museveni ekinyonyo kimusuza nga akukunadde nga mukene, kimusuza mu kutya okw'enjawulo, kimusuza mu kwebuuza okw'enjawulo ate nga n'ekyokukola takyakina. Baganda bange migaano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensonga efuukidde ddala enzibu nnyo era nga mwami Tebwabulwa baayigenda nno mu kaguli ne mutabani we mwe muyinza obitwala ng'ebyokusaaga, muyinza obitwala ng'ebyokuzannyazannyamu oba ng'ebya just naye ng'ate ye Museveni kimulya nga tekimuleka waggulu era ng'agenda kukijjusa. Twegayiridde buli omu bambi mutuyambe mututaase abasajja tubeetaaga batuyita bannamaanyi gye tulina yatuzekako bagambaffe abaana babuuza batata babe bakooye bambi tubegayiridde mutuyambe mututaase kuza abantu baffe. Mannya gange Ssenajjuka Dorothy nga nkutowana lumosoviisi era nsamuddako. Yawambibwa ng'ennaku z'omwezi gumu Desemba 2020. Yawambibwa n'agaba baamuta Museveni amaze okulayira n'akomawo bamusuula buloba ne tumubuuza Vincent gy'aliwa n'agamba ye bagenzi okumuta bamaze wiiki 2 nga babaawudde tamanyi waggojo wadde baabatwala. Yatugamba nga tebabateekanga mu kifo kimu, baabatambuzanga almost every day nga babakyusakyusa abeera mmotoka nga babatambuza tamanyi wa gye babadde wabula ye yagenda okuddamu okutegeera ng'ali buloba. Naye tunoonyeza Vincent buli wamu bwe twafuna amawulire g'okuwambibwa kutasuka agenda ku Jinja Road ne tutuukayo ne batugamba nti balina operation emu gye baali bakoze ku lunaku olwo ne batusindika ku poliisi y'eggoloobi. Bwe twatuukawo poliisi y'eggoloobi osiwaawo yali mukwano gwa viisi kubanga yalinga abakanikira piki ne tuukawo n'agamba Vincent tetunnabamukwata kubanga tetulina operation emu gye twakoze wabula mugende ku Jinja Road. Ne tubagamba ate ku Jinja Road gye tusoose ne batusindika wano. Kuva olwo ne tutandika okunoonya Vincent buli wamu tugenze ekitalya waliwo yatugambako nti bamututte mu kkooti ebbombo ne tugendayo twatuukayo natugamba tebabeera n'abasiviriya ne tuvaayo basinikako e Nalufeenya twagendako eyo Luzira buli wamu gye basinika nga tugendayo Vincent tumulabangako. Yaleka abaana 3 kyokka ekyennaku ekisinga mama wabuddeyo n'abalekawo ana bakubuuza mama nakubuuza ne taata abasimanyi gyali abaana bali munaku omutasembayo tamanyi bazadde be. Erinnya lyange Nabwire Agnes ne mutuuza wa Lusubi gye bajja omwami wange Kanata Muhammad. Abasajja bajja kiro nga twebasa ssaawa nga 4:30 era bwe mpuliriza abagamba nti be babakwata beekalakaasa neewuunya. Ssaawa 4:30 twali twebasa ne bajja nga bakonkona nga boogera n'amannya nti Kanata ggulawo poliisi ekwaka. Nze kennyini ne ŋŋamba poliisi yawanga siwulyako eddoboozi ya chairman ne bakuba oluggi ne lweggula ne bayingira nga bambadde ebyambalo bya bbulaaka nga bakutte n'emiggo ne bajjayo omwami wange ne bamutwala naye nga teboogera na nsonga nti tumutwalira kino. Ne gye buli eno zaali ennaku z'omwezi 23 Desemba 2020 era twakeererawo ku makya ne ngenda ku poliisi ne tutwaleyo embalala ne batugamba bo tebakolera ku lugambo batwala abantu tetukolera ku lugambo paka we twagenda e Mukono gye nafuna lifalensi. Bwe mpulira agamba nti nno tetulina bujulizi bumala nga buli wamu tutuuseyo n'obujulizi obwo ne mu kkooti tugenzengayo daga muntu tuzitutteyo ne baziraba ez'abantu baffe abaabula neewuunya
Anata Muhammad yaleka abaana 13 akyala tuli bana alina maama we yalwala ne gye buli eno takyasituka okutambula atambulako wano wali atuula awo Teresa yamugongobaza ali awo teyesobola era singa ali naye wano naye tasobola naye Museveni tuyambe tutaase n'ekibuule ennaku zino antumira abantu ngende mbonjogere naye ngenda kwogera naye kiki ngenda okwogera naye nga ddaddala tukimanyi nti Mukono North yatwala abantu baayo andeke nga bwendi andeke ndabire abaana bange naye neebazako nalego mulimo Mayoni atubeereddewo nnyo afa Mukono North be baatwalira abantu baabwe neebaza n'ab'oku kitebe wano Makerere obuyambi tubufuna babuze butuuka era abaana basoma naye bannaaye Museveni tuyambe oba amagumba ge galiyo ogatuweezo tuziike oba abantu baffe balamu babasalire emisango gye baakola n'olulugwe babate naye tuli mu bulumi. Amannya nze Nakyanzi Marita ali mutuuze w'e Kabembe. Mwannyina ze Ssempijja baamusanga Kabembe ku siteegi nga waliwo ne kamera ne bamukwata mu mmotoka gye tutaamanya ne chairman yaliwo ate era naye abyogerako ne bamuyingiza mu mmotoka drone n'emutwala nga kuliko ne banne ab'e Kabembe ne babatwala ne tunoonyako buli wamu ne tugenda e Naggalama tugenda e Mukono ne tufuna difference y'omusango okuva e Naggalama tugitwala abalwanira eddembe ly'obuntu bankubira essimu ne baŋŋamba nti Ssempijja okyabanja Ssempijja koze nti ye nkyabanja Ssempijja simulabanga oyo Ssempijja taliiyo ne mbuuza ate yalagawa nga saamuziika ne ŋŋamba ye ne bajjako essimu kuddamu bakubira mbabuuze tebaakwata. Amannya gange nzina Buliga Juliana omwanyina Tebakuma Joseph bamukwatanga nnyo okuba ekyebando ne tutta nga tumunoonya tuwaliwo tutatuuse balooya ne batusaba ssente ne tuteekamu ssente ne tutambula buli wamu tetumulabangako koli bamukwatanga nnyo Desemba 2020 naye saba omukyala eyasaze omusango guno yeeteeka ebigere byaffe naye mukazi muzadde alina abaana yeeteeka ebigere byaffe obulumi bwe tulimu abeere ne Katonda mu mutima oba bamukozesa oba yasazeewo nga ye ayambe atuyambe abantu ba Rwanda babatuwe kubanga balina obuvunaanyizibwa naffe bennyini tubeetaaga baleme kubalaatira mu bulamu bwabwe naffe abantu kuba ono yaliko abaana 6 abaana baba beetaaga nga bo bwe balina abaana baabwe nga balina bataata baabwe ne bamaama baabwe ne bano abantu balina ababayita bamaama babayita bataata tusaba Museveni tubeegayiridde weekubeko mu mutima otuddiremu otuwa abantu bano n'okufa si musango tusobola okubaziika kuba tewali kyakukola ebaba nga babatuwadde nga bafu tuba tujja baziika tewali kyakukola tewali kyakuza kyekiba kisaliddwawo. Kabali nnyo tugenda kubawa judgment eno soft copy yayo. Media TV kooli mutuufu obeeramu ak'obuntu oba obeera omunayuganda oba obeera n'oba oli diaspora munaye gyewangaalira naye nga eggwanga lyo bino bye bifaayo famire z'abantu abasinga kale ggwe bweba tebanakuwambira ku bwo oba bweba tenakufiirwa tuyinza kyeraba ng'ekyensonga naye munnange ensonga we zikiwe zikyali ate nakakati bangi bwe bakyawamba nabangi be tutamanya kino oba baabawamba kibi nnyo ddala tugenda funa ku interviews zone ez'enjawulo musigaleo katini nnyo.
Ya, tukolere wano. Nalaba. Tukolere wano. Oyo omusajja wa Thank you. Yeah. Okay, honor. Your voice. era nga tubadde ne press conference yaffe kuba twafukulera abalala ababuzibwa olunaku lweggulo kooti yasaze omusango ng'egamba nti abantu bano 18 terina bukakafu nti gavumenti ababuzaawo n'olwekyo okusaba kwaffe nekugoba era tulina abantu bangabadde okosiko kibalama n'abalala netubadde tubajja gavumenti ababuzibwa okubira ddala mu 2019 so twateeka omusango mukozi batwagala ku gavumenti ya Uganda ennyonnyole famire z'abantu abo gye bali 18 sijja kuyita mu mannya gaabo kubanga baagabawadde eddawo era mugalabye naye ng'abantu abo 18 ensonga bwetyo bwe yawunzise kooti negoba omusango so tubadde ne famire z'abantu abo abalina abantu baba baawambibwa nga nabo balaba ababadde batambula mu kooti naffe omusango guno gugenda mu maaso era ababadde balaga okunyolwa kwabwe naffe nga national platform kyetusazewo tugenda kukola okujulira mu kooti of appeal eddako okusobola okulaba nti okusobola okubeera nti nno tujulira ku nsala eno kubanga contradictions nyingi ezitakwatagana kubanga abakulembeze bazze balaga nti abakulembeze nga bali mu gavumenti bazze bategeeza eggwanga bulijjo kye balina abantu bano era bamanyi gye bali so kakati kitwewuunyisizza okulaba nga ate okusalawo kwa kooti kwavuddeyo nga kulaga nti ate kooti egamba nti yo terina bujulizi nti gavumenti erina abantu bano so tugenda kutulira mu kooti eddako eya court of appeal etulako abalamuzi abasukka 5 tusuubira nti kooti bweziba nga teziri under state capture oba ezo ezisigaliddewo eziriko abalina ensa zinaagezako okutunulira ensonga eno mu ngeri yakintu kizadde but also tugenda kuengagina international community mu human rights organizations courts ezensi yonna okusobola kulamya eddembe ly'abano abantu ekikulu okutyobola eddembe ly'omuntu omulala fena kitukwatako ne bwe kiba nga tekinnatuukawo mu nnyumba yo kyoba olaba titulwanirira abantu bano kubanga eddembe ly'obuntu kyaffenna n'okugezaako okulwanira okulaba nga bannaffe balina eddembe lyabwe twagala kuvumira ekiwamba abantu era n'okulaga ekisampo nti tusobola okulemerako okusobola okuba nga abantu baffe batuwera abantu bano tusaba babeere nga bafulimizibwa oba balamu oba bafu abattibwa baweebwe famire zaabwe amakuba wakigagazike abalamu baveeyo tekiswaza kwekuba mu kifuba ne mugamba nti abantu bano kamubate nze mbadde mu bifo ebyenjawulo semwayi flying squad CIU ebifo ebyenjawulo kabaga bageza not rehabilitation centers but at the end of the day tulina chikinza tugala tulina safe houses zino nga ziterekebwamu abantu olumu ne bakulukukira mu kooti abagavumenti besazeewo kulota abalala ne babuulira ddala so tulina abantu abakwatibwa ne baana ababuzibwa bo ne bateebwa bane 18 ne kusigalayo so abo bwe baali nabo bawa obujulizi nti babalekayo mu bifo ebyo ebiterekebwamu ebiyitibwa safe houses so olwedde waliwo obukakafu nti olwedde bubadde mu detention center ya gavumenti oba ey'ebifo bya gavumenti ebyo ebyekyama ebikusifu gye batulugunyiriza abantu so honorable bamapumedia bandyetaza okumanya nti gye buviddeko minisita balamu yali agamba etandika okwegenjinga naye mwe balooya ba national platform kusobola okulaba nti n'ensonga mugituukako mu bwangu mwali mugezezaako okwegenjinga naye n'okumanya banene abantu balida kyetwetaaga okumanya okulambulula okusookera ddala bukulu balamu ali ignorant okumanya kwe kutono ensonga ezimu bw'aba azoogerako n'olwekyo tumusonyiwa olw'obutamanyi olwo naye ffe tugamba nti omuntu yenna agamba nti alwanira eddembe ly'abannayuganda era ng'ayagala baveeyo yegattewegasi ku ttiimu yaffe tutandike okubeera nga naye ayongeramu amaanyi ge okulaba nti abantu bavayo tetulina gwe tusibira bbali bw'abanga addala kituufu agamba nti ayagala okulwanira munnayuganda naye tetwagala ajja ate alimbisa abantu agambe nti ate bano balimba ng'ate ekituufu abantu ali mu maziga agamba nti mwakolaki mwazanyira so buli muntu yenna tumwaniriza agamba nti ayagala okulwanira eddembe ly'abannayuganda
abaabuzibwawo balabike n'abasibira obwerere bafunizibwe tetulina buzibu naye naye gwe tutaagala yo yajja ne katemba yo yajja n'ebyobufuzi yo yalowooza nti tuli byamuzannyo ng'ate families ziri mu kubonaabona abantu baagala emirambo gyabwe baagala abantu baabwe nga balamu oba nga bafu so eyensonga bwetyo bweri but in the meantime currently kyetusembyeko nti tugenda kwengejiwa even international community okulaba nti abantu bano tubanoonyeza amazima n'obwenkanya nze Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo nnyo era nga Andres ebaddeko bulungi n'ettemu y'abannamateeka byonna buli ba Benjamin Katana Kansol George Musisi Secretary General abaddewo nnyo n'ettiimu yonna ey'abannamawulire eyeewadde okubeera ng'eraga Uganda ekintu ekikwatagana n'ensonga zino kubanga bo nga bannamawulire obuvunaanyizibwa bwabwe kubeera nti batuholding accountable so buli kye balabe balina okiraga ensi yonna eyeesalirawo so olwekyo bonna tumwebaza na buli muntu yenna yenna tumwebaza na buli ataddemu amaanyi abangi omusibe akola buli kimu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala essaawa eno wenjogerera kati tugenda ku kotimasho kubanga Bobiyanga bamukomyawo olunaku olwaleero era nga tugenda kufuna lweringi ku bbeeyi ye so tusaba buli ali eyo ng'osobodde okubeera ku koti leerawo ate siku ya Bobiyanga yokka bamagala Umaru gyebali fayiruzi endala zikyaliyo so bwemanga mulabye koti nga weri mujje bannaye mu bungi ku poliisi mujje mubanje abasibe mubanje buli muntu ate tukwatagane twagalane ate tubeere baerufu emisana n'ekiro mwebale nnyo obadde mulabe mulungi wa Map Media TV ne Honorable Shamim Malende abamu ku balooya ababaka be tulina wetyo wetubadde so nja kubasibulya wanene amanya n'eddoboozi lyono the transporter mbagala nnyo mbaga ya ddala